Twagala okusabira abantu abatuukiddwako emitawaana. Twagala okusabira abantu abatuukiddwako ebizibu, abafiiriddwako abantu baabwe. Katonda abagumye n'abalwadde Mukama abeerenga abawonya. Yimusa emikono gyo waggulu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tusabira abantu bonna abafiiriddwako abantu baabwe mu biti ebitali bimu, era nga tusaba obasibe amaanyi abaviiriddwako abazadde, abaviiriddwako abaana, abaviiriddwako ab'emikwano n'ab'eŋŋanda. Tulabye messages nyingi, ebirango bingi ng'abantu bava mu bulamu bw'ensi, naye abasigaddewo Mukama basibe amaanyi, bawe ekisa ekiyita mu kaseera akafaanagana bwe katyo. Tuyimusa abalwadde abali mu malwaliro, ng'omwo mwe muli ne Dr. Jose Chameleone. Chameleone oyo tumuteeka mu maaso g'Omukama obeere ng'omuwonya. N'abalwadde abalala be tutamanyi mannya gaabwe, abali mu malwaliro amatono n'amanene, abali mu waadi ezitali zimu, Taata basinkane era basumulule. Abasibe abali mu makomera, tukkiriza gwe Katonda omulamu nti bangi bagenda kuyimbulwa balye Christmas nga bali ne famire zaabwe. Tulangirira enzigi enzigule Mukama, tulangirira ekisa, era nga tusabira abaavu, nga tusabira abanaku kubanga be baakuleeta. Ekigambo kyo kyogera mu kitabo kya Luka essula ya 18 nti amaanyi n'omwoyo omutukuvu ebiri ku bulamu bwo byakubuulira abaavu bigambo birungi. Tusaba mu kaseera kano ak'ebirabo okuyitiŋŋana, abaavu bajjukirwe ennyo n'abanaku, era ebirabo bibatuukeko, nabo balye banywe babenere ebyokwambala, basanyukire okuzaalibwako Mukama waffe Yesu. Weebale Taata omulungi, bwe tusaba owulira. Abantu bangi famire zaabwe zitera ofuna ebizibu mu Desemba, naye tukwata famire z'abantu bonna ezifuna ebizibu n'ebizitafuna bizibu, tubigaana okujja. Tubigaana okujja nga tuyimira mu lunyiriri mu kigambo kyo Matayo 18:18 batugamba buli kye tulisiba ku nsi nga ne mu ggulu kisibibwa, kye tulisumulula ku nsi nga ne mu ggulu kisumululwa. Kale tusiba embeera embi, tusiba embeera embi, tusiba obubenje, tusiba accidents ezo, tusiba obubbi, tusiba obutemu, tusiba walumbe, tusiba okulemererwa okwa buli ngeri. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tebibeera mu bantu bo bonna, eggwanga lyonna, n'abo abatuulira abali emitala w'amayanja, era nga tusumulula amazaalibwa ago mu ssanyu lyonna lye galeeta. Mukama, amazaalibwa ago gayingire mu nsawo z'abantu, gayingire mu akawunti z'abantu, gayingire mu maduuka, mu mirimu, buli muntu wateeka omukono gwe nti akola. Wasuubiza nti onowaaga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Obatuweere sizoni, naye bave mu sizoni nga tebaweddeemu, bayingire ebiseera ebitandibadde bya sizoni, nabyo bibafuulire ebya sizoni, kubanga banaaba bakyalina kapito ddala. Tulangirira obeerewo mu sizoni, n'awatali sizoni oteekewo sizoni. Mukama, tulangiridde emirembe eryabo bonna adde bazitoowereddwa era abakooye, obatikkule mu saaviisi eno egenda okugwako nga bategedde nti oli naffe. Mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina.